Sebina Eriki eyabanjizza omuwala ebintu byatwalira bazadde be mu kubakyalira nga bwe twakulaza olunaku lw'eggulo ku mawulire agataliiko nfuufu. Mutuuzo ategeezezza nti muzeeyi ono talina kyabanja kubanga naye omukyala by'abadde amuwa tewali kyasobola kuzza. Kugenda liko mfuna ko lego twakulaze musajja mukulu Sebina Eriki Grace emyaka 65 Mutuuzo y'obuziga makindye yatuteguye yise muganzi masitula kibirige ngolumye yita Juliet Naluzo wekati munkerezone ko polisi nga alamudize ebintu bye omuli akadde k'ensembe niye bakwesa mukyala ekirikabira mwana mmola yagamba twali kiruza sukali yes ida mali taata ne n'amazzi obugunju bubiri n'enkoko n'enkota y'ettooke. Sebina yatusina okulaga obutamiikirira Abadde apeyamu ne masitula olw'embo zino okusiba ku mimwa gy'abantu wayizamu ne minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo okuba ku byalungamya ayambalidde muzeeyi Sebina olw'okuwoleza mu kusaba ebintu bye yatwala ekiyagalire ng'ate etteeka lirabika bulungi nti bikyabangibwa agamba nti byali birabo okwebaza okukuza omuwala. Singa obufumbo buba busasise bye watwale waba w'omukyala kale kasiimo kakusima bazadde kukuza omwana bulungi naye byakukoledde ewuwo togenda musasula teri kuzaayo ekintu kyonna wekyoba okola ng'omwami kotwala obuvunaanyizibwa bwo siriyasire olabirire omukyala aleme okukuddukako. Alabudde abazadde abakufudde omukono okusaba enkumuluti y'ebintu ng'agamba nti yali enkola y'eddanga kino kiremesa abantu bangi obufumbo. Abantu bagenda ne beeraga ntute motoka mu kalica yaffe motoka zaaliwo eza Japan nobwebeera ekanzu mu kalica yaffe teyalimu mwalimu olubugo simanyi mutwalo ate omutwalo nabagukyusa nefuuka biliyoni ne biliyoni za sente mwemulemesa abaana abato okufumbirwa n'okufumba. Ategeeza nti kivudde kawola bangi okufuna emize nga balowooza nti okwefumbiza bizinensi ebimu babyewoze abalala bagenze mu looni mu mabanja nga baagala kulaga standards ezitaliiyo gyagenda kufumbirwa tebigenda kubeerawo sustainably. N'olwekyo nze ku lwange abantu baba bakanyiza babeere bonna mu abazadde muweereza abaana mu omukisa. yali ssentebe ekibiina ekigatta abaka ba palamenti abakyala Pamela Kamugu Nasiyo ayabalimaze Sebina nti Yakubye Musajja ebintu abyesonyiwe. N'otwala ebintu byo bya bukadde nga 10 ne wayitawo ebbanga ttono omukyala n'anoba. Nkwegayiridde okuuma ekitiibwa kyo ng'omusajja guma bugumi kubanga ebintu ebyo biba tebiguze muntu. Ajukidde abola n'abalabula bakomye obubbi kuba kikola kya buswavu bw'abawa ebiganye baddukire mbasenga. Omuntu bw'abanga ddala yeewaddeyo n'ajja n'omwanjula ewammwe n'ateekamu ssente ze ezo zonna abasajja ndaba ennaku zino musitula ebintu bingi ne wabaawo akantu katono nnyo ne weenobyanobya awo obeera ng'omuyaaye. Guma tuddeeyo mu basenga abaffe edda baatubuuliriranga. Twayizamu n'abatabala b'enjawulo ku nsonga y'emu. Era n'abazadde babadde bagamba nti bo bagenda kumusasula siraba kye bamusasula. Muzeeyi teyayanjula, muzeeyi yakyala bukyasi. Muzeeyi bw'abeera nga muntu mulamu ne ssente z'abalirira ze yawaayo kumpi ze zaagula empombo. Muzeeyi ebintu abiveeko ensi bwe tukutambula fe baatukubakulata ebyo yakandya bwera omusajja teyeekooya teyeemulisa ekintu akite akiveeko. Abaana bawala balimba tosobola kuddira musajja mukulu ng'oyo okudda kusabiriza essimu ye tiyanoonya emyaka gye najja ku musajja omukadde ng'oyo akwate ebintu ebyenna bye yamuwa ne ssente ze yatandikirako okumuwa zikwata zimu balekerawo obuyaaye n'obubbi. Obedi Lutale n'ensamba koleki bakusakidde egguli ino Lwabukedde TV. Ezo z'ensonga za muzeeyi Sebina. Ate poliisi esazizzaamu akakalu ke babadde bawadde Bishop Jacinto Kibuuka owa Mamre Prayer Center e Namugongo nga wakusula mu kaduukulu kaayo. Ono ekimukwasizza bye bigambibwa nti yakidde omuweereza we n'amukuba olw'okubba emitwalo 4.
wabadde mukomanya enganda abadde nga mukama wange okola mulimu ki natangira bishopu natuyita mu ofisi lwakusoma ofisi nangamba leetasenteza nemugamba sirina sente zo olwagumikiro sirina sente zo nakwata nankuwa mazina atandika okunku. Onyanga ategeezezza ng'olunaku lw'eggulo poliisi ya Kira Division bwe yayise Bishop Kibuuka okukola statement oluvannyuma n'ayimbulwa kakalu olw'okukuba omwana Otieno ng'ono yasigadde mu koma. Police bond gye twamuwadde twamaze okukungaanya statement ye nekiteeka mu fayiro ne tuweereza omuwabi wa gavumenti. Omuwabi wa gavumenti leero yagisomye fayiro eno n'atulagirira Bishop Kibuuka atwalibwe mu kooti kati fayiro ye eri sanction. Agamba nti bonga poliisi bamaze okukola okunoonyereza ku bino ebyabaddewo nga buli kimu kirindiridde kooti. Ayongerako nti ye Bishop Kibuuka mu kukola statement yeegaanye okukuba omwana ono kyokka n'akkiriza nga bwamumanyi ng'omukozi mu kyaki ye. Ku statement gye yawaayo ye abyegaanye anti omwana oyo wadamumanyi teyamukuba tamutulugunyangako tamukubangako ate tina abadde aluddewo nga tamulaba. Mu kiseera kino Otieno akyali mu kujjanjabibwa ku Muwa Medical Center ng'embeera yembi. Nnyina Juliet Nakalyango yasabye obwenkanya olw'engeri mutabani we gye yakubiddwamu. Mwana wange afuna obwenkanya kubanga bamukubidde bwereere. Ronald Kasasa yakusakidde ekkulire lino. Kale n'amawulire agataliko nfuga kyagenda mu maaso naye ono gwenkutte yebukedde olunaku olw'enkya alimu amawulire mangi gotasaanidde kusubwa naye era jjukira nti ali ku 10 okka ngenda kusuna ku ebyo ebimu ebikoze amawulire ag'olunaku olw'enkya muno era mu katabo mulimu PASPLE nga gwe omuzadde alina omwana ali mu kibiina ekyomusanvu bakutereddemu answers ez'oluzungu. Mugalimu omugole eyalidde ez'okwanjula poliisi emukutte wano bongedde okubirambulula obulungi so nga asse mukazi we n'abaana 2 n'abeeziikira era no bongedde okubikulaga n'ebifaananyi nga bwe bibadde so nga ne bannayuganda 1000 be bagobeddwa e Dubai. Nsonga ki mu katabo ka Bukedde mwogenda okufuna okuddibwamu bomu endala esse musajja wa Putin n'agabye emizannyo mwegali mu Bukedde olunaku olw'enkya keero mwegulire ali ku 10 yokka katumletudde n'amalato gaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Omulambo gw'omuwala eyafiira ku kyeyo gukomezeddwawo aziikiddwa. Bamusanzeeko ebisaleesale bingi mu bisambi. No, you think for Michael live. You know I'm ready. Friday nga biro mukaga August enguudo zonna z'olakedde Hotel Africana. Muwala munnayuganda yafiira ku kyeyo e Dubai kyaddaaki gukomezeddwawo. Guno gukwasiddwa ab'eŋŋanda ku kisaawe Entebbe olunaku olw'eggulo era ng'olwaleero gugalamiziddwa ku bijja bya bajjajjaabe ensaggu ku luguudo lw'Nakawuka mu disitulikiti ey'e Wakiso. Mu mawulire agataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana twakulaga emboozi nga abooluganda lw'omugenzi Shifa Naluyinda ow'emyaka 32 yafiira mu ggwanga lya Dubai emyezi 2 egiyise balaajanira abazira kisa okubayamba okubasonderako ssente obukadde 25 basobole okuzza omulambo oba si kyo bakugwokyerayo. Kyategereka nti Naluyinda yagenda e Dubai okukola ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 17 ne babategeeza nti ali mu ddwaliro gasi yamwokezza olwo ng'ennaku z'omwezi 27 n'afa nga byonna byaliwo mwezi gumu gwokka. Tulaga nti ono ayinza okuba nga yalina ensonga ekwatagana ku mwana waffe n'okuva ku mwana waffe. Bikulirawo katugenda mu mokyare
mu ddwaliro we tujja okufunira ekituufu. Leero abantu bagenze mu bungi ku kyalo Nsagu ku luguudo lw'e Nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso okuziika Naluyinda. Nnyina nga Judith Nambi Mayanja ne bakojja b'omugenzi beebazizza bonna abayambyeko okulanga omulambo gw'omwana waabwe gukomezebwawo ku butaka guziikibwe. Bannamawulire mwenna nyinza obutamenya mukutu guno guli nemba tutte mwenna mukoze omulimu gw'amaanyi. Mbuga agamba omulambo bagusanzeeko ebisago bingi ekibaleetedde okutankana enfa ye. Motamu ekolebwa nekizuulwa nti bamusanzeeko ebisaleesale bingi mu bisambi mu practice ez'enjawulo. Ezikadde bwe ziti nga isayiza bulungi bwe ziti bawe ziyisiza mwine ngamba nti gaasi nga yakubye enviiri azireka atya nga ziri bwe zityo. Saa 8 omugenzi bamusaalidde nga agalamizibwa mu nnyumba ye y'olubeerera. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssente waabwe Kakeeto Frank basabye gavumenti okuteeka amateeka amakakali ku batwala abantu emitala amayanja okukola kubanga ebafuna ebizibu babulwako ayamba. Kyesano tukolera kusazzaamu kontrakiti z'abaana bagenda ebweru tumanye nti ekyo kivuddewo okusinga abaana bafa okubeera nga bafiirayo. Gavumenti eteeka okubeerawo nekyekolawo mu bwangu ddala okulaba nti abaana tibafiira wabweru nga bwe bafaayo. Gavumenti tuwadde tugigamba abakola kontakiti era beefunamu omusolo abakola kontakiti okuva eri wabweru n'abeene bamanye ani amutwala. Naluyinda yafiidde ku gy'obukulu 32 ng'alese abaana 2 Brian Membe n'ensamba Crash be bakusakidde eggulire lino. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisaate wuno mbuuka eyasoma jinga tumusanze Kirweka Kamuli Road yatundira ebikajja agambye nti diguli ye eyasooka yagifuna mu busomesa ku University e Makerere mu mwaka ogwa 2013 kyokka bwe yalaba nga muganda we bamukoledde akabaga olw'okuba yasoma nnyo naye n'asalawo okuddayo okusoma diguli ey'okubiri n'agimala nga bw'atunda ebikajjo. Nembagamba mukolere nange graduation party ne bambuuza okukolera graduation party n'okuddayo soma tukolere ki nage nalina salawo ki kuddayo kusoma nenzirayo nentandika okusoma nga nakamala okutikkirwa 2013 nentandika 2014 nengisoma masters eyo. Agambye nti olwamala okumutikira mu mwaka ogwa 2020 yatandika okunoonya emirimu kyokka okuva lwe yatandika okuginoonya atuuse buli wamu omuli n'ebitongole ebyenjawulo kyokka tewali n'omu yali amuyise. Buli kimu tukikoze okulaba nga tufuna ki emirimu naye emirimu gikoze eki gigaanye buli wokuba omutwe teri akola ki teri ayamba konze owaayi kangende neeyiiye emyaka gikola ki kingendako. Agamba nti bwe yanoonya emirimu n'obwoyo okutuuka okumugwa ku ntumbwe yasalawo okutandika okutunda ebikajjo ku nguudo okufuna ekyokulya okubeezaawo obulamu kubanga embeera yali emuyitiriddeko. Nenzijukira mbu wali kujjakana batundawo ebiki ebikajjo ngamba ebikajjo bino sobola obigenda nembitunda nenfuna ekyokulya. Tageti yange yali yakunoonya kyakola ki kyakulya kuba nali nswala ate bampeeredde diguli 2 emirimu gibuze. Ebikajjo abijja kawempe n'abitundira ekireka ng'okubitundira ekireka kwewala bakesisi okumutawanya. Nengamba ekireka teriwa teri mu Kampala ninga kangenda ekireka nentandika ebikajjo ebyo mu 2017 January November. Agamba nti olunaku asuubula ebikajjo bya 5,000 n'afunako 3,000 ng'amagoba ng'ekikajjo ekiramba akitunda wakati w'2,000 ne 3,000 sako n'ebyo byatemyetemye byatunda 5,500. Ebikajjo tutandikira ku 5 tutema okuva ku 5 paka nga ku 10,000 olunaku oyinza okukolayo 3,000 n'omaliriza olina okulyako emotoka weesula eno osasulawo ate nawe transport yakuzaayo wa ebwayise kazo nsula bwayise nkolera kireka. Kono era agamba nti wadde atunda bikajjo alina okusoomoozebwa olw'entambula emujja ekawempe okubituusa ekireka n'abo abaagala okubawula. Transport muzibu nnyo kuba omuntu akolera ebwayise n'ekawempe ogwo omutwala aba agukozesa kukola ki kugula nganda ya bikajjo n'ayongera muki
capital. Bojja agambye nti wadde ng'afuna okusoomooza kyokka aliko ebirungi by'afunye ng'asobodde okugula embuzi ssaako n'ente eziri mu kyalo ewa kitaawe ekijja bijjo mu kiseera kino gy'azirabirira. Mukama yatuyamba twafunayo tugula ku bubuzi ne tubuweereza ewa ewaka mu kyalo n'obukoko byetwakajjamu bye tuyinza okwogeramuko. Agambye nti wadde tannafuna mulimu gwe yasomerera alina essuubi nti alituuka ku lyengedde. Essuubi ddyo nkyalirina kuba ne kabaka akugamba toggwangamu ki togwangamu ssuubi ekyo nange kyentambulirako. Agamba nti ekisinga okumuluma kwe kugenda okusaba omulimu omuli ne mu masomero abakulu ne bamutegeeza nti alina ebitabo bingi nnyo. Nange nera nawulirako nti yasoma ne digiri agirina obanga tokimanyi tosobola kola ki tosobola kitegeera. David Tamale yakusakira egguli lino ku lwa Bukedde TV. Vimba ne MTN Kabode Super esimu ya Sereza nga bw'ogisasuli munnaffe yakatwegattako kino kyaffe ekyakusatu ekyamawulire agataliko nfufu nga kiwulire ne Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu asabye abalabirizi n'abakulembeze mu kkanisa okulowooza nga bagaziya obwongo bwabwe batandike pulojekiti z'ekkanisa basobole okweyimirizaawo mu bulamu obwa bulijjo. Bino abyogedde aggulawo olukuŋŋaana lw'Abassaabalabirizi mu Uganda yonna olubeerawo buli mwaka. Ekkanisa ya Uganda eguddewo olukiiko lw'Obussaabalabirizi nga lubeerawo omulundi gumu buli mwaka nga luteekeddwa ku Uganda Christian University e Mukono. Olukiiko lwetabiddwamu abakulembeze okuva mu bulabirizi 37 obukola obussaabalabirizi bwa Uganda nga buli bulabirizi bukiikiriddwa abantu 5 nga bakulembeddwamu abalabirizi baabwe ne bannamateeka baabwe era nga lwakumala ennaku 5 nga luyinda. Bagenda kukola ennongoosereza mu ssemateeka w'Obussaabalabirizi n'okuyisa ssemateeka ow'obulabirizi obw'enjawulo eyakolebwa. Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu asabye abalabirizi n'abakulembeze mu kanisa okulowooza nga bagaziyizza obwongo bwabwe batandikewo pulojekiti z'amakanisa basobole okweyimirizaawo mu bulamu obwa bulijjo bakomye embeera ey'okuweebwa. Twongerako ate pulojekiti endala ez'obulimi, ez'obulungi, ez'ebizimbe okusobola okuba nti abantu tebayimirira ku kabbo. Akabbo tekayinza kumala. Asabye n'abantu abatali babuulizi bakomye okutyoboola ebyambalo by'abaweereza bakoleramu ebitasaana. Oli ogenda okumusanga enkya ng'ali mu kyambalo so nga eggulu mwabadde naye mu katale afuuse naye munankani mulabirizi. Kazimba ayongedde n'abasaba okukuuma ebyobugagga by'ekkanisa omuli ettaka ssaako okuddaabiriza pulojekiti ez'enjawulo ezatandikibwawo amakanisa. Abakuutidde okwongerwa okubunyisa enjiri kubanga enkulaakulana yeetaagisa mu by'omwoyo n'omubiri. Tusazeewo okulowooza ennyo ku kubuulira enjiri ey'okubudaabuda abantu n'okubanyweza baleme kuggwamu ssuubi bategere essuubi weriri. Dr. James Mwangi abadde omugenyi omukulu nga yakulira Equity Bank okuva mu kibuga Nairobi ekya Kenya asabye abakulembeze mu kanisa ya Uganda okwetandikirawo pulojekiti zaabwe nga baziteekamu ensimbi. The question is, we are seeing the donors gradually declining. The question is, if the donor funding disappeared, will we still have our secretariat? And if we continue to have it, what would be its shape if it lost 80% of its funding? Abakuutidde okuyambako gavumenti mu kukuuma obutonde bw'ensi olwanyisa obusaanyaawo. The world is where it is because
because we never adopted sustainable environmental management. Great leadership is not necessarily entangled with the problems of today. It's ensuring there are no problems into the future. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Ate oluvannyuma lwa kkooti okugoba omusango gwa Nnaalongo Caroline Namuli Vitali Damulira gwe yaloopa abamu ku baana babba kati omugenzi Vitali Damulira nga bamulanga okumugoba mu njuba mwe yamuleka. Pleader James Bagonza Amoti aliko byatangazizza. Kkooti ekola ku nsonga z'amaka ku bbalaza agoba omusango Nnaalongo Caroline Namuli Vitali Damulira gwe yaloopa abamu ku baana babba omugenzi Vitali Damulira nga abalanga okumugoba mu njuba mwe yamuleka ne ku ttaka eriweza yika 11 ku block 356 plot mukaaga Kasaga Bulemeezi nga bwe twakulaze ku gataliiko nfuufu. Kati olwaleero puliida w'abaana abavunaanibwamu musango guno James Bagonza Amoti ow'Abagonza and Company Advocates atangazizza ku nsonga zino. Atubulidde embiranyiko yavamba Oluganda bano okuli abaana n'ennyaabwe muka kitaabwe. Agambye nti oluvannyuma lw'okukkiriziganya nga famire baasalawo ku ttaka yiika 11 Kasaga Bulemeezi okwawulako yiika 4 bazikuume nga za kijja n'ennyumba okugiddaabiriza kubanga abaana bonna mwe bakulidde ebeere y'olujja wadde nga ne Nnaalongo akkirizibwa egikozesa nga bw'ayagala kubanga yennya akyaliwo. Kati family nesalawo nga abaana nga bakulu ne caretaker waabwe nti preserving ekifo kino engeri ebirala byonna ngeri gye tubigabye ebirala ne tubitunda ne tujja mu ssente ne tuzigabana buli omu ne zibuyamba nga zija ebimu ku ebyo ebintu biri ku emibaabi wa Nnaalongo n'abaana be bawaswa baani abo bonna buli omu yafuna ettaka wano ne wali wesobola kutegeera kati nga obagala ku preservingawo family yonna. Kuno kwe baava okusaba Nnaalongo okusooka gye baali bamuwadde omugabo we ne bamuzimbira ennyumba mangu ennyumba enkadde ne bagivandalizinga. Kyokka kyababuukako ate abamu ku baana ba Nnaalongo okukkiriza bano abaana be yatutte mu kkooti nga kuliko omusika Kanoseru yange ne bekwatagana ne bakwata ne bajjawamu ne baddaabiriza ennyumba ya taata we ya Vitali bonna bonoonye ne bateekamu bipya ne bagula amadirisa era ennyumba erabika bulungi ne bateekako tanka z'amazzi. Okusinziira ku munnamateeka ono buli kimu kyaddaabirizibwa era Nnaalongo akkirizibwa okubikozesa nga bw'ayagala wadde ng'ennyumba ya famire yonna nga byagamba nti abaana baamugoba babasibako matugambuze. Atulaze ebiwandiiko eby'enjawulo eby'enkiiko ze bazze batuulamu ne mu woofiisi Nnaalongo jaze yeekubira enduulu kyokka ng'aweebwa amagezi ge gamu okutuuka lwe yaddukira mu mbuga z'amateeka. Oba tebalina ttabu na Nnaalongo kujja kuva eri waggulu akole by'ayagala okukolera eno naye wano wasigale nga waka. Nnaalongo kyatakkiriza nakyo yagamba ky'omugabo ba eka 11 zonna ettaka lyonna eka 11 libalirye. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV. Ate ekyo ekitongole kya Grid kitongozza enkola etumiddwa credit report n'endala etumiddwa credit score. Enkola eno erambika emirundi omuntu gye yeewoze nga kino kiyamba banka n'omwewozi okumanya ssente ezimubanjibwa n'ezasasuddeko ne babitongolezza ku Serena Hotel wano mu Kampala. Mu kaweefube okutumbula ebyenfuna n'okutumbula embeera z'abantu ab'ekitongole kya Grid batongozza enkola etumiddwa credit report erambika emirundi omuntu gye yeewoze nga kino kiyamba banka n'omwewozi okumanya ssente z'abanjibwa n'ezasasudde. Enkola endala etumiddwa looni zaabwe so nezeesanga nti abantu bano balemererwa okusasula ate ne banka nebanga efiirwa. So ffe nga biro kyetukola tuyamba banka okumanya information ekwatagana ku muntu oyo agenda okwewola oba institution. Sumaya Nangendo akwanaganya emirimu mu kitongole kino agamba nti enkola etongozeddwa yakuyamba ku bitongole by'ensimbi okumanya ensasula y'abakasitoma baabwe ne bakasitoma okumanya oba ensimbi ze basasudde ziteereddwayo. Ku institutions tubayamba okubanga musobola okulaba abantu engeri gye babadde basasulamu ne mukola decision nti oba tubawe ssente oba tetubawa ssente. Then ku
the end borrower oba gwe tuyita eyeewoze ssente oba osobola okulaba nti kati mbadde nsasula bwenti kati kankole no decision ngende nfuna essente endala oba sifuna ssente endala. Gwe ng'aggyayo ssente osobola okulaba engeri gy'obadde osasulamu ne tuggyawo n'ekyokubeera nti katugambe osasudde ssente zo naye nga banka ebeera nga tennaba kuziggyako ku credit report yo. Akasizza nti ebitongole by'ensimbi byonna bikolagalira wamu n'okutumbula ebyenfuna era nga basangibwa ku luguudo lwa Buganda Road mu Kampala nga beetaaze bakunnamazisi mwezi wammanga. Tugenda kukolera wamu tukwasize wamu tulabe nti no the financial space ya Uganda ebeera ng'erimu abantu abajjayo ssente nga balina good credit history. Peace Navuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. One experts enjoy true feelings, a flood of emotions, a rush of adrenaline.
abeesenza mu ntobazi baggadde paaka bamenye ebizimbe ebisangiddwamu n'okusaba ebirime ebibadde byasimbibwa mu ntobazi. Zigenza okwera ssaawa 12 ez'okumakya nga bannema nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda bamaze okuzingako paaka eya Mityana mu Bende n'ey'e Busega ku Northern Bypass era olutuuse ne balagira ababaddemu bonna okwemuka ekifo eky'obunambiro. Abamagye beebulunguludde ekifo ne baggala emiryango gyonna awatali mmotoka ekkirizibwa kuyingira. Buli muntu abadde mu paaka alagiddwa okufuluma omuli abafumbi b'emmere ab'ebyennyanja n'abalala era bakiraba bifulumya bakaaba n'okukkuluma nga bagamba nti tebaweereddwa kulabulwa kwonna yadde okuweebwa ekiseera okugyawo ebintu byabwe. Paaka twabaamu ebipapula tusayiniza ebipapula tukoze tutya kiba kitukubamu. Bandi badde batuwoninga ne tujjawo ebintu ne twesootinga naye kati emaali yaffe eno tugiye mu kasasiro. Abaana badda ku masomero tunoonya fiizi abamu tubanda. Beeyongeddeyo n'okumenya obuyumba bwonna obubadde bwateekebwa mu paaka okuli ne kaabuyonjo ezaali zaazimbibwa mu kifo kino. Bano era basaaye n'ebirime byonna ebibadde byasimbibwa okuliraana paaka olumaliriza ne beeyongerayo mu bitundu by'e Bulenga. Nga bagaga muntu omwe atuddewo nga fe omuntu wa bulijjo ali wanaabonabona. Tubonaabona mu nsi yaffe kaniyo majini ne buwalabu yenna bunsinga n'abatubanyaabonya nawe n'omusentro ekola pevas era olutuuse bakutte abakozi ne babatuuza wansi omubadde ne bannansi batake. Bano babalagidde okufulumya ebintu mu ofiisi kye basoose okugaana kyokka balabye okumenya kutandise ne bajjamu ebyanguwa. Mu kifo kye kimu bazinzeeko paaka eya biroole era byonna ebisangiddwamu bitemeddwako ennamba ne zitwalibwa. Gw'oyinza otya obutabeeramu na kisa eri bantu banno. Ate ebikumi n'ebikumi by'abantu beetabye mu kuziika Haji Muhammad Mirundi ng'ono ye taata wa Lord Mayor Ssalongo Erias Lukwago. Ono aziikiddwa ku kyalo Kabungo e Kalungu wakati mu bakulembeze okumutendereza olw'okukuza abaana obulungi. Abantu ab'enjawulo beeyiye ku kyalo Kabungo mu ggombolola ya Kalunguluro Kalungu okuziikirako omuludi wa Kampala Ssalongo Erias Lukwago kitaawe Haji Muhammad Mirundi Muswayiri eyafudde olunaku olw'eggulo ku myaka 93. Lukwago ayogedde ku kitaawe ng'omuntu gwe bagedde okusigala nga benyumiza mu luku. Toyinza kujja waka wano n'ovaayo nga tonywedde ku lwondo amazzi konna ak'okulya ng'agabana ne banne. Bano ebyabufuzi abeetemu mu kuziika kuno abamu aboogedde eri abakungubazi kubaddeko akulira oludu luvuga gavumenti mu paalamenti. Mafias Mpuuga Nsamba yogedde ku mugenzi nga kitaawe gw'agambye nti afiiridde mu swafu kubanga alese abantu bangi ab'omugaso. Wakati mu kukungubagira omutaka ono twebaza Katonda ekisooka nti mukadde waffe tafudde buswavu afiidde mu kitiibwa kye eky'obusajja bukulu obuweereza bwe obutottoddwa mu mirimu gye ategeerekeka. Naye n'ekisinga obukulu tatulekedde ensogasoga mayiba kulyako na biwugulu. Dr. Kiza Besiringira Patrick Amuyati ku lw'ekibiina ky'FDC bateneza omukwano omugenzi gw'abadde alaga abaana be. Ffenna tutunuulire okulaba ngeri ki embeera eno oba oli awo eneosobola okukyuka. Besigye mungi mwasira abantu okwegatta bave mu ntale zibawulayo olumu nti bagenda okusobola okugusa ensonga. Twagala okwebaza Allah olw'obuwangaazi ne bwamuwadde na byonna byasobodde okumuwa okuba n'emyaka egyo n'aba nga amututte nga taswadde. Ng'omukulembeze waffe bw'ayogedde olwaleero ekizibu kye tulina mu ggwanga lino ate si kyabavubuka. Omuvubuka bw'atagala teweewuunya nnyo kubanga akyayiga, n'ekyabasajja abakulu abatagala. N'olaba omusajja mukulu myaka 89 ng'alinga kikennembi awali sukaali w'alaga. Kyekyo ekintu ekiringa okutuleetera obuzibu. Tubagamba abakuze ku myaka
nti abasinga mu mmwe ye Mungu awangazizza n'alongoosa emirimu gye. Kyalibadde kirungi abakulu mu myaka mubeere kyakulabirako. Kya mutawaana kya bulabe. Omusajja omukulu myaka 8, myaka 7, ku dhuhuri n'oyogera kirala, ku magaribi n'oyogera kirala. Mutuswazizza nnyo. Gutusinze nnyo, gutusingidde ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka, twakuumye bubi walumbe n'atunyakulako musajjawo. Luva emirundi aziikiddwa Seru John Bosco yakusakidde guli enkulu Akwede TV. Omwoyo gw'omugenzi Allah agulamuza ekisaate abasuubuzi okuva mu butale obw'enjawulo mu Kampala bayisiza ebivulu mu kibuga nga basiima President Yoweri Museveni olw'okuzza obutale mu mikono gya gavumenti bagamba nti kibawadde emirembe. Bano era bategeezezza nga bwe bagenda okuteeka empaka z'ebyemizannyo okwongera okugatta bannaabwe. Abasuubuzi okuva mu butale 18 nga bali wamu n'abawagizi Bajeno Muhoozi ne Chairman Toyota bayisiza ebivulu mu kibuga okwebaza President Museveni olw'okuzza obutale mu mikono gya KCCA. Bavudde mu butale okuli St. Pali ku Dembe, Nakasero, Wandege yalufula n'obulala nga bonna babulambudde n'okuyisa ebivulu okwetoloola ekibuga wakati mu luseregende lwa bodaboda n'ebimotoka birukululana n'okuyimba ennyimba. Mu nteekateeka eno bagenda kutongoza empaka eza Civil Cup Tournament egenda okutongozebwa Chairman Toyota ng'egenda kwetabwamu obutale 18 nga ssentebe waayo Susan Kushaba wannyonnyola. Guno omwezi gwennyini mwe yawandiikira ebbaluwa ezza obutale mu gavumenti, so ne tugamba katuseewo ekikopo ekigenda okulonkingibwa enkya olunaku lw'enkya mu St. Pali ku Dembe. Omugenyi omukulu ye Idi. Tulina ne team chairman ng'ekulembeddwa Toyota. Faizo Juma Chiria, omukwanaganya w'enteekateeka eno akunza ababodaboda, abatakisi n'abantu bonna awatali kwawula mu bibiina byabufuzi okujjumbira enteekateeka eno etongozebwa enkya. Oba oli wa nuupu oba oli wa DP, mbakunga mwenna buli omu gy'ali ajje tubeewo tubugirize mukama waffe chairman agenda okuggulawo emipiira egyo olunaku lw'enkya. Akanaawangula kagenda kwewangulira baasi, ate ttiimu ey'abakyala eneewangula egenda kwewangulira Costa. Ebirabo President Museveni yabituwa. Ate Sheikh Siriman Kasulendirangwa akubiriza abazadde okuza obulungi abaana n'okubasomesa. Bino abyogeredde Kibinga emisanvu mu Bukomansimbi ku dduwa ey'okwebaza Allah olw'okusobozesa omumyuka wa Pokino Muwali Mukato Abdallah ne bannyina bana okulamaga Emeka n'abakomyawo bulungi. Nti omwana omulungi gwe baleze obulungi ne bamugunjula bulungi ne bamutendeka bulungi n'akulira mu mpisa ennungi mu maka amalungi abeera mwana mulungi nnyo yoyo afumitiriza alowooza asobola okutuusa ku bakadde be ebibala ebifaanana nga bino. Yeetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti eyawakati n'emmengo okwosaako bannabyabufuzi ng'aboogezi ab'enjawulo ne bamasheyi babayozaayozeza. Mutwale ekiwumula gye mwakoze kya bbeeyi si kya bulijjo. Abantu era ensi yaffe Allah atuggyirewo amabalayi gonna, Allah atuwonye endwadde embi, Allah atugaggawaze. Wonders Products Limited abakugu mu kukolera ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bakuleetedde ebikozesebwa mu kuyoyota ensusu eby'omutindo olwonna ne weegombesa abalabi. Bakuleetedde Wonders Hair Care Products nga muno mulimu ebirungo eby'obutonde ebikuuma enviiri zo nga mpeweevu, ngumu ate nga zimasaamasa. Balina sabuni